Thank you so much, Clerk to Council. Rule 16, I advise you proceed with Council. Can't oppose the order paper, that the order paper be adopted the way it is. Honorable Kome has moved the motion. Thank you so much, Honorable Ntawad. Honorable has raised the motion in Council. Without these items being handled, yes, Honorable Namgang. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the office of the leader. Madam Speaker, I have ascertained that out of 43 members of council, 27 honorable members are present, which constitutes more than 50% stipulated in the regulation, and hence sufficient to have council proceed. I beg to advise, Madam Speaker. Thank you so much, Clerk to Council. Rule 16, I advise you proceed with Council. The order paper. Item number 6, tabling of committee report recommendation. Can't oppose the order paper, that the order paper be adopted the way it is. Honorable Kome has moved the motion. Executive members that they are not going to be here, then why should we remove them? We're expecting the executive members anytime from now, because we made this business on the 31st. The order of the order paper was made on the 31st of August, and the leader of government business representing the executive was in, and he proposed these items to appear on the order paper today. So I shall rule otherwise, but as of now, as wait for them to come, because as in my office, I have no written notification as to why they are not here, neither any oral communication from any of them. Me, I'm expecting them to be here. Is it clearly understood? Thank you so much. So, those in favor that we adopted the order paper as it is, say aye. And those not in favor say nay. So the ayes have it. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Ntawad. Honorable has raised the motion. Utaomba uilinde juu
ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Bali in the Nobona, we are having the district council today. So obutabaawo bwabwe mu kanso eno sibumanyiiko era nze nkyasuubira till now pozi nga kawa ofunye notification okuva gye bali ne kawa tannafuna notification lwaki tebaliiwo. So tubalinda essaawa yonna batukola ki batwegattako. Bwe tunaatuuka mu maaso nga tebaliiwo, I shall advise accordingly. Thank you so much, Clerk to Council. And nga maliriza njagala obategeeza next council is the 31st of October 2023. Next council is 21st of October, 31st asatu mu lumu ogw'ekkumi ye council eddako. So I'm advising and I'm calling upon the sector heads, the committee chairpersons, together with the clerk to council, to organize committees within the short, to have committees within this period, and then we reach our target of having councils as planned. Even today, we sat in here waiting for them to come. Don't forget, as a local government, we have three arms. The legislative body, which is headed by the speaker, and you're here as councillors. Thank you so much for coming. And you're doing well. The executive, which is headed by the chairperson, who is not here. And he has an office, he sits here. In the case of anyone, if you want to know more from him, please visit his office. Then we have Office of the C.O.U, who is here, and the civil servants who are our technical, who are our sector heads, who are seated there in the gallery. So, as of Mukono District Council, we have two arms moving together. The arm of council and the arm of the C.O.U. So it's upon the two arms, it's upon the one arm, either to come and join us or to declare itself no longer a member of this council. And I'd like to bring to your attention, we have the production committee, we have the works and natural resources committee, we have the finance committee, even the executive is a committee itself. It is not council, it's not a body independent, it's not above the law, it's also guided by the Local Government Act and the standards of procedure. So as the speaker, I just wanted to issue out a reminder to them that they are a committee which has to come to comply and come to council. Very for it to attend a third council, we shall visit the books. Thank you so much. The point of lunch. I would like to apologize to you on behalf of Clerk to Council. We had proposed to have council on 20th, and we didn't. We programmed it for 21st, and then DEC said it shall have its committee on 21st. After you pressurizing it on our platform, they adjusted and had the committee on 20th. After the committee on 20th, may don't consider rumors, but I heard rumors, even some of you came here not knowing that we shall have council. Not so? Not so. Temuzenga temumanyi nti tewali council abamu. Mwenna abamu muzze mumanyi tewaliwo ki council. So it disturbed the clerk to council. Neyanza nnyo neyanzege.
Olutuula lwabadde mulundi gwakubiri nga executive ya district ekulembera Reverend Peter Bakaluba Mukasa tejja mu kanso zaffe nga tebatuwa nsonga nnambulukufu lwaki tebajja naye kano kaba kabonero ak'okulaga gavumenti oba essiga erinafuye oba essiga erigwa ffe ng'aba opposition buli kaseera tulaba nga mwami Museveni yawamba obuyinza bwa parliament yawamba obuyinza bwa judiciary bwanebeera nga bwatwalibwa executive so ffe nga local government tulwana okulaba nga buli ssiga lisigala lyetengeredde legislative arm ng'esigala yetengeredde ne executive power ne executive arm ng'esigala yetengeredde ate ne cabinet nayo ng'esigadde nga yetengeredde so obutajja bwabwe mu kansozi zaffe kabonero ak'okusoomooza akalaga nti abantu bano balina ekkobaane okusuula mukono district kuba yenkola ya center ate ffe nga local government nga tugamba tetulina kugwabula tulina genda mu maaso. Erinnya Lauben Ssennyonjo kansala wa Bukwa district y'e Mukono ekyamazima kyennyamiza okubeera nti eno kanso yakubiri oba olutuula lwakubiri nga executive yonna terabiseeko mu lutuula ffe nga kanso tukimanyi bulungi nnyo obuyinza obutuweebwa Local Government Act era mu byonna nga tubitunya nga bigenda mu maaso executive tugisaba bino wammanga ekimanye nti it's a committee under council bwe babeera nga balowooza nti nno bajja kubeerawo banyoomoole kanso nga bo batambulira ku biki bye baagala ng'ate ne business committees oba obukiiko obuteekateeka okubeera nga luyisa ebyo ebigenda okubeera nga bijja mu kanso leader of government business abeeramu yabeera representative wa executive kati babeera nga batuuka ku kaseera akasembayo babeera nga bo babuukabuuka bubuusibuusi njagala bakimanye nti kati ke kaseera ndowooza nga kanso tugenda kwengera okwetegereza ensonga eyo era tugenda kwakitinga nga bwe tuteekeddwa okutambula tetujja kukkiriza kifaananyi kya district council okusingira ddala district ng'ey'e Mukono okubeera nga efa bibeera mu districts endala Mukono has been a model district why should we allow such nonsense to happen tebalowooza nti nno abantu ababa batuma okubaweereza batuma kubeera nga bewala entuula za kanso byonna nga bigenda mu maaso bannaffe tubasaba bakkakkane babeera nga balina bibanyiiza ku lwabwe bajjewo personal issues ezibalina kanso bebeera nga erina resolution gy'ekoze we go by numbers let them lobby naye okuwewalanga entuula za kanso ekigenderere kati ntuula 2 era tubalabula nti eyinza okuba nga eno ye kanso esembeeyo okubeera nga tubawoninga buwoninzi amateeka weegali agajja okulamula embeera eri mu kanso yaffe wano e Mukono tewoomya nnakabululu olw'ensonga nti kanso zitudde 2 nga executive tebeerawo naye nga executive ye mpagi esinga okuba ey'amaanyi mu local government kubanga mu local government tulina empagi 3 esooka ye executive committee endala gye bayita council endala ye technical committee naye executive batebulawo ng'ate ye nannyini business mu buli kanso etuula kiba kireetera kanso yaffe okubeera ennafu n'obutateesa biteeso bireeta mpeereza mu bantu baffe ffenna tukimanyi nti akakiiko akakulira ebiteeso mu kanso ye executive committee naye olwaliro tetudde olw'ensonga nti ffe tetumanyi nga bakansala lwaki tetudde naye kanso eri ewedde executive committee era teyajja olw'okubeera n'obutakanya wakati wa chairman ne ofisi ya speaker naye tusuubira nti ebyo binaaba bituuzibwa ne bigonjoolwa kanso ejja kutuula naye abantu baffe banyigirizibwa mu bitundu gye tukiikirira naffe nga bakansalazi tunyigirizibwa kubanga tunoonya gye tuddukira nga tetulabayo ebikonde binyooka buli kimu kitabusetabuse ffe tuli mu state gye tutategeera wa gye tulaga so n'olw'ensonga eyo njagala okukoowoola bannamukono naddala abakulembeze bajjajjaffe abaatusooka kubanga weebali tulina bamwami Lukooya weebali ne bakulembeze banne abaaliwo bakiwanukamu si bakube ettooki mu mukono bafune engeri gye batuuzaamu abakulembeze abaliwo newankubadde mu kisanja ekiwedde waaliwo ensonga n'obutalotalo naye ate mu kisanja kino tuyiddwayo nnyo naddala olw'abatayagala kukkakkana kulaba nga embeera egenda mu maaso. Bakaluba nga bulijjo tavanga mu byakiyaayi nga bulijjo amukulembeze mu yaayi nga bulijjo teyajja kukolera bannamukono omanyi level ya member of parliament ne chairperson C5 byawukana member wa parliament buli muntu asobola gukola ogwo omulimu naye bw'obeera chairperson wa C5 oba administrator Bakaluba sa administrator kyayeekweka
naye era tusuubiza bannamukono we gunaawunzika jaba tumuwunzise era waali kati tumusaba abule addemu yeebulankanya omulundi gumu gwokka tumugobe ku bwa ssentebe kuba etteeka ligamba sitting 3. Oluvannyuma lw'okusomesebwa oba okubangulibwa okuva mu bannaffe ab'ekitongole kya CODI nga beegasse wamu ne wulga batuwa local government batuwa standards of procedure era etteeka litugamba nti tulina okuzikakasa ne zifuuka zaffe kopi eyo nebeera nga esayiningibwa era bwe mbeera nga waliwo ekyetaagisa okukyusa nakyo nekikolebwa. So tulabye nga akawaayiro ako namba 15 section namba 9 eyogera ku biwandiiko bya kanso nti tulabanga abantu bangi bajja ne bajja ebiwandiiko bya kanso ne babikozesa bo nga bwe baagala naye kakati tutaddewo nti nga Mukono District Council buli anajjanga okusaba documenti ya kanso minutes alina kye yeetaaga ekyatesebwako ajja kusasula ng'omutima gwa $200 olw'okulaba nga documents ezo oba empapula ezo oba ebiwandiiko ebyo ng'abifuna ate n'okubeera ng'afuna olukusa ddala oluva mu bakulembeze okakasa biki bye lugenda okukola era for what purpose is it requested for osaba document ku lwaki nakyo tubeere nga tukifolowinga olw'okwewala bannakigwanyizi n'abantu ababi abalindiridde okusuula Mukono local government. Twawulirako tumanyi nti Mukono District Council ne Office ya Speaker batugatta ku musango gwe bawabira public service naye mu musango gwo gwatuloopwa nga Mukono District Council ne Office ya Speaker batulaga nti mu biwandiiko ebimu byebasabumitinga mu kooti kwaliko minutes zaffe nga council ate ffe nga Mukono District Council nga tetukakasanga na minutes ezo mu kiseera bwe baatuloopera twali tetuzikakasanga kuba kanso yali ya 19 ne batuloopa nga 29 nga 25 kanso yaddako n'etulanga 13 omwezi ogw'omukaaga. So minutes ezo ze batugamba ze baataakinga oba ezaatuwaabiza ffe tetwali tetuzikakasanga era we tulabira illegality enkulu era we twalabire nti bano abantu abaagala okubba ensolima ezaagala okusuula disitulikiti ya Mukono tulina okuzitangira nga zifuna ebiwandiiko mu mateeka olw'obulungi bwa disitulikiti yaffe eno. But he told us that he reminded us, by the way, that we had court on 25th. So upon reminding us that we had court on 25th, we adjusted for that important item. We adjusted and we said that let's have council on 21st of this month, that is September. And when we went to court on 20th, that's when I also learned the following things, which I would like to bring to your attention. As Mukono District Council, we had the council on 19th of May. In that council of 19th of May, you all remember, Mrs. Namanda was in this council. And we requested her to tell us if Mukono District Council or Mukono District Local Government was in court. Her response was, we are not in court. On 29th of May, that's when now court joins us to the case of Public Service Commission. After us having council on 19th, now the activities that took place in the council of 19th, those are the ones which are in court. And we have two cases there, that is cause 20 and cause 24. One is about the speaker and another is about the district council. So we went to court on 12th, we met the judge, we highlighted him in the story, and he called us for harmonization as abantu awabira bwe baasaba tugende mu kukkiriziganya. So he called us on 26th, that is next week Tuesday. That's when we are going back to see the way forward of what is going to take place. But on 21st again, as earlier proposed for us to have council, again
they proposed that it wanted to have council on that very day. So I saw that we are going to collide, as we cannot be in council and yet DEC is also taking place there. And yet we work under the same government, which is Mukono District Local Government. So I would like to appreciate everyone who raised an alarm and the concern on our platform, and the DEC adjusted and had their DEC on 20th, sorry. Then after 20th, we gave the clerk a 1 day, a relief of printing out the recommendations of DEC and others, and then we notified you that we are having council today on 22nd. So those are the delays that have been there. So I would like to appreciate you for coming and fulfilling your noble duty as Mukono District Council. Tolina gwoyamba, oyamba bantu ba kitundu ky'okujja mu council. Kubanga byotesa mu komiti, obiteesa ku lw'abantu b'ekitundu kyo, by'oyagala tujje wano tukakase era biteekebwe mu biteekebwe mu nkola. So we are here legally. This council and all councils ze tubadde nazo, they are all legal councils. Awulira nga tulinayo legal council gye twakola, atuyamba atutwale mu kooti. Kooti ye tutegeeza nti yeri irigo era n'egisazaamu. Naye ebyo bye muwulira ebigenda byogerebwa bannakigwanyiza abaagala okutumalamu amaanyi, ba honorables, take it from me, we are on the legal, we are legally proceeding. And because we are legally proceeding, we have the Solicitor General and the Office of the Attorney General behind our back. And the reason as why I was adjourning, nga ndaba omuwabuzi w'amateeka tannatuuka, naye kati kaatuuse, ate nga ne mu councils zonna omuwabuzi mu mateeka abeerako awo waali. Tetulina kye tukola nga kiri wabweru w'amateeka. I would like to bring it to your attention that schools have opened up. Okusooka kwa byonna nja kwebaza bakansala bannange ne district council okutwaliza wamu olwa wise decision ekoleddwa leero, oba oliawo tugiteekangako ssira. Bannamukono bangi babadde bali eyo ng'oli yeetaaga okulaba ku minutes council ze yayisa n'ebiwandiiko ebirala nga tebamanyi ngeri ki gyakubifunamu. They need to be updated. Emirimu egikolebwa mu district y'e Mukono naye nga tebamanyi ngeri ki yakwakissingamu documents ezo. Era council kwe kubeera nga motion ezze ne tugamba nti nedda, bannamukono tebateekeddwa kuwulira ŋŋambo batambule n'ezo. Abagala first hand information kabafune ku documents ezo council zebeera eyisizza. Era ne tuteekawo emitwalo 2 okubeera ng'oyo yenna munnamukono ayagadde okumanya biki ebifa mu district y'e Mukono, ebifa mu district council mu buwandiike, abeere ng'alina omukisa okubeera nga yeerabirako nga ye yayefuna documents ezo naye nga si zino eza street abamu ze batera okutambuza. Sooka mu byonna nga council tubadde tetulina ngeri ya simba bantu ngeri ki bafunamu biwandiiko okuva ku district wano, nga ne bw'oba oyagala minutes ez'omwaka ki, ne bw'oba oyagala kiwandiiko ki, tosobola kukifuna wano ku district kubanga teri ateekamu interest ya kukikunoonyeza. Naye olwaleero council yaffe eyisizza nti buli anaayagala ng'ekiwandiiko okuva ku district naddala minutes za council anaasasulangayo ssente ezitakka wansi wa mitwalo 2, naye kinaasinziranga ku copies z'atutte, naye kopi emu ejja kubeera ku mitwalo 2. Nze ne ndaba nga ekyo kikulu kijja kutuyamba, naye kijja kutuyamba mu ngeri seemu nti ebiwandiiko tujja kuba tusobola obifuna, naye ne mu ngeri endala kijja yamba council okubeera ng'ekuŋŋaanya ssente okuziteeka mu ggwanika zisobole okukola emirimu gya council n'emirimu gy'abantu abaatulonda basobole okufuna services bwangu. Embeera eri mu council nga totegeeza council gy'oli ekyemitwalo 2 okugiyisa nga Bakaluba bw'omanyi engeri gy'akolamu ebyekiyaayi bye, yagenda n'akwata balooya b'abayaayi ono Esuubi and company advocates ne bajja wano ne banona minutes ezitaali signed ne bazitwala mu kooti omusango n'egugoba. Minutes ziba affected kasita council eziyisa. Kati tutaddeko egyo emitwalo 2 bazisasule ng'eri zibeere substantive minutes eza council. Erinnya Nasaazi Martha,
LC5 District Woman Councillor Wanakifuma Naggalama Town Council. Nze nno ku nsonga eyo eya ssente eziyisibwa nsobola okugisemba olw'okuba nga nti we are collecting revenue. Ate revenue buli lwakendeera enkola yaffe ekendeera. Gamba nga bw'onoogamba nti tuyinza okuba twagala kubanga tuyambako abantu abamu abali mu mbeera, gamba nga oba abakadde, gamba nga abaana abatasoma, ng'osobola omuwa ebitabo, ne tukakuŋŋaanya ne tugamba nti akasente ako ke tukuŋŋaanyiza kakagende kakolenga kino ne kino. Kati ebiseera ebisinga wano kye tukaaba ye revenue. Kati bwe tuba nga tukaaba revenue kitegeeza ki? Nti service tezituuka ku bantu. Nze no ndowooza si kibi naye kigenda kwongera okubusitingamuko ku mbeera zaffe ez'okukola emirimu. N'ekyokubiri kijja kuba nga kireeta transparency kitya nti nze gundi tujja kuba tulina accountability kuba waliwo ababadde bawa ate ne wabawo ababadde tebawa bw'okiraba kati ng'abatawa bagendera muli n'abawa naye ng'ate n'abawa tebabatubuulira nti bano baawadde olw'okuba tekiri nti kiri ligo kiri mu mateeka. So kijja tuyambako okubaawo a list obwerufu nti abantu 10 bajja batwala ebiwandiiko kitegeeza ssente emitwalo 20 weegiri. N'ekirala nze kye ndowooza era kye ŋŋamba kijja kuba nga kituyamba mu mbeera bw'eti nti singa ssente ezo ziba zizze nga kansa ezifunye mu butuufu bwazo n'emirimu gya kansa egimu gibadde nga tegitambula bulungi naye nga obuuza abatekiniko bagamba tewali ssente kati ng'olwaleero temulidde tewali ssente temukoze kino tewali ssente so akasente ako wekabeerayo tusobola okuba nga naffe kanso tukola ku mirimu egyo egitwetaagisa gye tulina okukolako.